omukazi wano wayambalira nga agenda nagisikala eyo empale nga yekuba eyo yetereze mbanyagala muzaawo ati ate nga tonnatuukaawo waliwo omukazi lwayambala empale negaana okwambuka n'agiramu ako onzise ako n'agiramu bw'ati ng'egaanyo yitawo ab'ebintu ebinene n'agiramu bw'ati nakuzaawo ekyo buli lunaku kinkeeza ewaka saaweezi kubanga mukaneiba wange zayambala eyiye n'omukazi atudde mu ntebe nga tali mu mpale ng'omwami otudde wansi n'olengera akantu akalinga olubuto olw'emmese olwojayoyo olwo ng'olulengera mu distance oganye okuzaala weesibye obutiiti ku booda ogenda bulingiza mumwetege essimu mwemoola mukola kyamagi mugasiriziza munywa kino munywa kiri bawalammwe abatategeera abagenda ofuukira eggwanga ekizibu nnyoko yafadda kitaawo yafadda ebiseera bye wandimaze ng'okola ozimba amakaago osazeewo okwetunda ogenda kubeerawo otya ku myaka 5 kubanga nze kankubuulire Doreen nze nyumirwa okulaba ebikojja byayogedde nze nyumirwa okubiraba nze nyumirwa okulaba ani nzijja nawe mpunzikira nyumirwa okulaba obutiiti nga buyita ebweru ng'omuwala atudde ku ppiki nyumirwa okulaba empale ng'esaze byonna naye mbyagala tebiri ku wange wadde sisita wange nina mukyala wange nali namuseetinga twali mu kyalo eyo nga museetinze nemuga nti yombo nyombesa mu bugagga era baali bali mu kusaanika kye nkugamba kyaddala mukyalo ewamwe ku kika twalina emikola awaka baali bali mu kusaanika kati ne mugamba naye bano bali mu kusaanika oli awo otudde naga ne musajja gwe naawo nswaza nnyo mu bantu wakwata miliyoni 4 n'ogulira omukazi polotize nga saanyiga ati wagimugulira kale yampeesa ekitiibwa ensi yonna n'ekyuka bwenti n'entunuulira omanyi kojja n'empulira nga nzimbye okyegeera okyegeera n'emmotoka gye wampadde gireke genda ogigabire omulala so okuyomba mu kigagga kyetage kyekimu kabaaya. All right, hi lovelies, welcome Love Life. Last time nabagamba we nali like Pabaya nti ngenda kubalisira Urban Kojja kubanga ndio mujagala nnyo. Kulesa munange sigena kwogera bingi. Munange welcome to Love Life. Twakoma kukola oba 2 months back. Ambadde busy. Nga ni mfulumye nkola ku lunyimba zange ngenda kufulumya album. Nyingide ekisaawe eky'okuyimba. Era nga sofa nakakola ennyimba 3. Waliwo oluyimba olusooka baluyita Nkubakamu lwensuubira okumenyawo abayimbi bonna. Nina oluyimba olulala baluyita Omuwumbo ku kkubo n'oluyimba olulala baluyita Omukwano gw'emmese mu mabaati. So ennyimba ezo nsaba radio za wano n'ama TV mwenna mukuba ennyimba ezo muzinoonyeeko yonna gye muzinoonya. Ye project ezibadde zimbuziza naye kati wendi. Abaniko jawo wakulira mu kyalo. Wakulira mu kyalo. Ne mu kibuga. Awo yogedde ku kigambo Omuwumbo nzijukiza Omuwumbo. Ogw'emmere. Guli ogwaffe gwennyini ogw'ennagisi. Omuwumbo ogwo siri gwerabira edda mu ttale. Wasitamanga n'oguzungulwa bwe gwakonangako n'ovaawo dde walala. Kuba twabanga balamu. Ne gukola enkata. Nga tugenza okukwata enseenene kubanga muva ku ssomero. N'ositama mu ttale n'ozungulwa Omuwumbo ne gweranga guti. Bwe gwakonangako bwe guti. Ate n'odde walala. Ale kati nze kye nakola. Ffe gwatuyambanga nnyo gwakolanga asikaali. Nga bwewanula ffeneewo. Oba n'ofuna akakota k'amenvu n'okaziika mu ttaka ng'oteekako Omuwumbo ku ngulu. Tebamuziikula. Bumuzaabuza akawoowo. N'abaana bandibadde bazungireyo bakubayo eri nti oyo wamulyanga naani kati? Omukyalo nga kizibu okukweka ffene mu kasiko oba akakota k'amenvu n'otapamawo. Beegoba bokka. Ebintu byakutetenkanya.
naye abantu kati bawasajja balwala omusajja n'ogenda emmanju n'ofuluma akakiringi bwe kati kalinga kambuzi amaanyi g'ekisajja tebakyalina so naleesa akayimba omuwumbo ku kkubo oluyimba olugenda kuzannya Bukedde TVN TV Sparka ni mwenna Sanyuka Prime omukwano gw'emmese mu mabaati gumbuziza otulo kayimba kajja oli otya nannyini bintu ne mu katebe tojjaamu naye Doreen n'omala obeera n'ebintu ebyo naye olaawe kika oli awulira afu omanyi we naye amaddu gamulinga wali toliiwo Kabaya n'agamba Doreen bangi nnyo bakuntuba naye ate oluusi mpira sagala gaba nnamba nfune ebbuba nayeaseka negaba naye Kabaya naye bambi abaagala mbu obawe ennamba basooke basindike ssente kati gwe Doreen sikkwana sikusobola olina mwegayirira emmotoka gy'avuga esinga eyange ebbeeyi Doreen osabako musabe nkwegayiridde weegayirize nyamba nkwegayiridde weegayirize nkola ki naye wadda mbino outing simanyanga biki simanyi Kabaya evo beera musati njeru mbeera musati njeru era abantu bagambe nti zikyuka tubalowooza nti eryemu ono kotoni mugumumu ate emabegge ntera kuba mulineni abantu webaŋŋambira yenze kojja Kabaya eyasalawo okujjanjaba abaami n'okuwa abakyala ebigambo ebibazaamu essuubi wamu n'abaami era nkutegeeza gwe omwami ali eyo ng'oleberalebera ng'oyingira ekisaawe tokyetegeera waka amaka gagenda ojja kufuna gudumala pawuda ono mitwalo 5 mulungi nnyo okuwa amaanyi naawe omuvubuka wakozesa masturbation size n'ogikosa naawe yakulanga size ntono naawe ojja kukwata emitwalo 5 zeewo size yo kati gwammwe abenda omukazi omutaddemu emitwalo 2 mutuuse muloojo ogudde kwata omutwalo gumu otaasa amakaago love life tugende n'ensonga kati kano kabinika kano omusajja bwakakozesa asobola okujja binika ku sigiri tumale interview kakusigireko kawuzi nga gwo n'obinyumya nedda bambi tutandike interview bannange giwe ekomyewo so njagala kubuuza ab'eŋŋanda balina kukomawa kubanga ab'eŋŋanda batabudde amaka ab'eŋŋanda batya ab'eŋŋanda bano sayidi y'omusajja oba sayidi y'omukyala naye kangende ku sayidi y'omusajja abakazi wala abagamba oyina ba in-laws bo ba in-laws right ba in-laws mu Luganda kibeera abako babayita in-laws ate min-laws Kabaya tutujja kumulamwa naawe obo njagala kuyiga luzungu ekigambo in-laws zo nali kiwuliddeko bagambye in-laws ogamba min-laws birala min-laws be bako mutato muto beera serious in-laws father in-law sebo nno mwoli mother in-law sister in-law brother in-law abo waliwo abakyala ne bakumanyiira waliwo juze yangamba munno bakyala ne bayingira ne mu kisenge kyabwe oli n'agamba ye bannange mutabani wange kateni zino nga ziruddewo nga zijjugala ne bagenda mu fridge tebagala kuvaawo kyokka olusi wagamba omusajja n'agamba bagoba nawasa ku mukazi omunyankole amanyi abanyankole abo baagalana nnyo kye basinga oluusi ku kabiri endala ate bo bw'abeera n'owooluganda lwawaka abeera free omunyankole awakaawe tewagoba ŋŋanda nyakwento nyakwenkulu shwenkazi kaaka bonna atajja tagenda wabanga wali okumanyagana ekintu ekyo ebiseera ebimu kikola nnyo ku bagagga abalina amaka amanene naye olwaleero omuntu alina ruumu egi emisana ddiira ekiro buliri okyadde tovaawo fe abantu abamu sekisa atunyumira misana omukazi akuweereza sigino nti owaaye gira tugire sezaala waatuddaawo so ekyokukyala kyandibadde kirungi abantu ne bakyaluka ab'eŋŋanda bandibaddeko we bakoma kyala ogamba omusajja yena atakulwanirira ng'omusajja alaba ab'eŋŋanda bo omusajja ayinza okuba abatya omusajja ayinza okuba abatya kankubulire ab'eŋŋanda b'omusajja oba ab'eŋŋanda b'omukazi amakulu nti bakoddomi bo gy'okoma okubeera nga tolabikalabika gye bali bakuwa respect ne value gy'okoma okuzuugazunga buli ssaawa olw'okuba luli wajja ne bakuyitira enkoko era enjala ekulumya ogambye n'alyawo enkoko era ozzeeyo kwolwo bajja kugamba gyegobere
olwo najegobera oluddako bajja kusekulirawo ebinyeebwa kubanga osusse omuko ateekeddwa okubaako sikaasi n'abulaabulako si kubeera nga buli wamu olabikawo olinga mafuta ga Starbucks. Waliwo okumanyagana gwe wuuyo, waliwo amazaalibwa gwe wuuyo, Sezaala ne Nazaala batukuza bufumbo gwe wuuwo, ekitiibwa kigenda kuggwamu. Nze namukoddomi wange nabweru awo nagenda ne mukyalirako nampa emitwalo egi, nali nkyasoma senior 6. Bwe naddayo nampa omutwalo ng'amuko sente nazisala. Bwe naddayo ogwokusatu nakwata mu kkooti, yasokolayo katambala kusiimula Kiwalaata wadde olwaga ng'atya butiku nga nti muko ng'osusse tulako ewuwo. Kale alenze nina mukoddomi wange omayinze muno mwenteeka obwebiri, muno mwenteeka obwettaano. Naye ninaako emitwalo gyange egi nensanga muko ku street awo ku Nabugabo nenkwata muno bwenti nenkawaayo nga mumanyi muwa 5 namuwa 2. Muko n'atambula okutuukanga muli nensaayirira musange. Naye kali bwe namutuukako mwamuko ningamba bitandike ntya muko mbadde njagala kukuwa 5 naye nenkola mistake nenkwaka emitwalo egi yanga muko ogudde ddalo gwoyinza okujja ku mukoddomi okuleka obutatuwa kitiibwa n'oyagala nkuddiza emitwalo 2. Muko olimba nnyo paka kati tetubuuzaganya emyaka egi 5. So byonna butabulako ku buko n'abakoddomi b'omuntu alina okubulako, alina okubeera sikaasi, kabeere mukazi kabeere musajja. Katokiza zero keba n'abakazi waliwo ayinaku zino abafumba abagamba nze saagala banganda bo kukyala ne wabama usaagala akyale. Ate kati abakazi ku maama wange wote wali kuteesa. Abantu abamu balina bamaama nga bampisa mbi naye yewuwe maama ye taliko kuteesa era tegalaageranyizibwa ku mukazi. Mwondeke nja mu controllinga kubanga mukola ki kubanga mumanyi. Era kali nze nina enkola nze ab'eŋŋanda za mukazi wange bwe bakyala ewange olw'olumu sokke nja bbaaniriza naye bwe balwawo nkakasa making sure nti mukoddomi wange oba Sezaala buli lwatuula mu ddiiro nyingiza omukazi mu kisenge ne mukubamu akaamangu. Muyingiza mu kisenge ne mukubamu akaamangu ng'ono Sezaala atudde wano era ng'omuntu omukulu osensinga kyobedde abantu bano banyumya ke bayingiddeko mu kisenge muno kale ate mbaako wenkuba wali ku kabojja muti kakaloboozi ne kayita nga Sezaala wali mu ddiiro ogenda okufuluma okudda nga gabana katugende ali bwogu katusiibule bannange yeegoba yekka naye mukama bannange neededda. Okay, kakati njagala twogere ku bufumbo. Kojja kamba y'obufumbo kyeki goba obulowoozako kuba buli omu tabitegeera. Obufumbo ennaku zino ze sibitegeera. Obufumbo mpeta, obufumbo baana ze sibitegeera. Obufumbo mbadde nabye mbadde nteeseteeseyo kwogera ku kiri naye guno omulama gukyali muwanvu eno ensonga etawanyiza abantu bangi tukyalina talking points nyingi. Abatulaba ku Love Life mwebale kulaba Doreen ono Abani kojja atembeese bulungi ensonga yadde ezimu oyinza ozirabanga ezirimu olusaagiriro naye nga nsonga ziba nkulu ziba serious. Just akireeta bw'atyo osobola okukiwaata ensonyi okole ki okiwulire. Nze nno ku kyokukyala ensobi esinga okukolebwa abasayidi y'omwami kwe kugeya. Abasayidi y'omwami balina omuze ogw'okulaba ensobi eziri mu maka g'omukyala w'oli gwe yawasa ne baddayo eka ne bamunyumyako oba ne beekola obukuukuulu ate okumanya bajoozi naawe ne bakugamba empisa za mukazi gwe wakeera nokola okyagala tegamba nti omukazi wo bw'akolamu ensobi ntono oba n'ogisheyalinga awaka nga batandika twamulabirawo omukazi one bwe twali awo saakugamba. So abafamire y'omusajja balina ekintu mu mutima gwabwe naddala mu region zijja kwatuukiriza. Waliwo region emu erina endowooza nti muganda waabwe waba yawasa omukazi ng'alina bw'ali
bagala bafuna ekintu muli nti bagala awasebbo bennyini ate bannyina. Tulina region emu ogimanyi bulungi. Region eyo nti bw'obeera n'omwami wo ne mukola bawulira bubi nnyo abasaidi omwami gy'azaalwa nga baagala bo baabawasaamu ate baganda. Lwaki omuwala ono ajja okutaapinga ku bintu bya mutabani waffe? Balina ekintu ekyo. Kati omwami yandibadde omwami ng'olina mukyalawo wandibadde olwana nnyo okwejjako abafamire bano okubeesembereza. Si kubejjako kuba famire tosala jejjako okubeesembereza. Ekyo nno kijja kitya? Bano abaami bwe bafunamu obusente oba bwe bakola ne baako bwe batuuka baagala nnyo okukola pate awaka okuyita ekika kyonna. Ekitandibadde kibi okukola ebijjulo. Ate era abaami bano beeyamaayama nnyo zezino ensobi ezisinga okutabula obufumbo. Abaami beeyamaayama nnyo ku mikolo oba egiri ku bijje ewaabwe oba egiriwa beeyama okuyamba nnyo abaana b'abaganda baabwe oba baganda baabwe abato abakyali awaka. Beeyama okubeera nabo mu mutima omulungi gwe baba balina. Najja n'abaleetawa awaka. Omwana ono gwaleese awaka n'atandika embeera ey'okutabula wakati kubanga ono omwana muganda wange gwe naleeta awaka nzirayo eka n'aŋŋamba nti nno obedda taliiwo oba waakava wagendera ku mugongo. Naye ate ow'esayidi y'omukazi kizibu kigamba nti ono omwana ali awaka ng'ow'esayidi y'omusajja oba omuntu wa famire y'omusajja ng'ali waka amaka okutabuka 90% kubanga omwana ono awa nnyo information nyinimu ku bifawa awaka nenga wamuleeta kwagala kola ki kumuyamba. So ogwagenze wa muganda wo omulenzi mu bufumbo obwo oba oli mwalo oba mulenzi beera n'emmizi eyo point ngiwunzika bwenti omukazi empisa zonna zalina oba mbi oba nnungi oba kusanyusa oba takusanyusiza bikome kuggwe tobisheyalinga na muntu yenna okusobola okukuma obufumbo bw'abaki bw'abali. Ate mwewale okukyala mu maka g'oli nga takuyise. Tewali nsonga lwaki nkusanga ewange nga tokyaluka. Okukyaluka kuveeko. Abba nikojja nze nteekeddwa okukuyita ewange oba oli muganda wange nonayo ki oba oli mmange oba oli kitange. Bade manya amakaago ge gange ffe twawasa. No nze nteekeddwa okukuyita ewange. Bwe mani muganda nga nze nkuddako n'onsanga ewo oyinza okuyomba. Nakoze appointment naawe. Simpisa mbi ezo. No amaka gano ga mukyala ekisooka yagasiibamu yagateekera era tewalina nsonga era teriyo omusajja yanoonya maid n'awangaala waka. Omukazi gwe yanoonya yawangaalawo ki awaka. Kakati ono omukyala ne abeewaabwe ne bajja mu maka ago si balinaako buzibu kuba basiiba na muganda waabwe. Naye ate nze sibeera waka nyingira sawa mukaaga nfulumanya nva mu kisenge kunywa cyayi kufuluma kola ki kugenda nange mba kulisika okuddira muganda wange omuleeta muki mbantu bano. Ekisooka tuli mu family olwalera abanikojja oyina abaana bataano tebamanyi oyina osanga omusajja wana ayina abaana bataano nga tebamanyiiyo basenga bwabwe babiri oba bakojja bwe bana nenga abanikojja babazaala abaana 8. Otegeera nga tebabamanyi. Tuli mu mbeera omuntu n'azaala abaana ne baweza emyaka 10 nga tebagendangako waabwe ku kijja. Bijja kulaba ku jjajjaabwe tibano baamuziika wano n'empewo z'abajjajja okubafuuwako. Naye genda te bano b'abakazi bo bateekawo nnyo embeera abaana okumanya baganda baabwe. Oluusi nga bagenze mu nnaku enkulu okubakyalirakyalira naye ffe tutaddewo nnyo oluwonko lwaki olw'amaanyi. Mpunzika bwe nti si kya buvunaanyizibwa oli ne bwaba n'amaka nga gali kweka 10 ng'oli muganda we. Tewali nsonga ekutwala mu maka g'oli nga tolina appointment naye nga teri akuyise. Ensonga ey'okubiri tewaliiwo nsonga yonna ekwogeza bubi bw'olabye ku mukazi muganda wo gwe yawasa. Kuba teyawasiza ggwe ate obwo obubi bw'olabye ye bw'ayagala. Kati kankuwa ekyokulabirako nze sirya mmere waka sinywa caayi. Ogwe ntera kunywa caayi kale ne bufulu tusimbulya ne sirya mmere ki waka gozo oyagala lusozi bwe nakwata abani kojja tugenda naye waka tagenda sangawo mmere otegeera
omukazi yatusibiza enjala omanyi twatuseesa nze irafairo yaffe kubanga waliwo olweggulo omukazi akola naawe okola mugula bu fries bu chips ng'obwo mwamanyira embeera yammwe omukazi nze sola muga nti nyamongolire ku saati nanga olaba naawe ntudde butuuzi gye saati wali ogigolole yawasa ekikazi talina mpisa eyo ye lifestyle yaffe so abantu abafumbo balina ebyama byabwe bamanyi gye bavudde so temuzungiranga mu maka g'abantu oba sisitawo oba bulaazawo mwewala ogenda mu maka g'abantu nga tolinayo appointment yonna ate n'okwongerezaako katono ffe kati abamu bw'obeera ewaka omusana guuguno mungi tusiiba tuli bwereere omukazi atambula ensiba bwereere mu nju era tuyisinganya ne maama w'abaana nga foreign soldier bamukubira engalo nga nange mutaka akola ki twetaaya bbugo mulengi era n'ensobi endala era otumalako emirembe tokyaluka owaayo akantu ako ng'ovudde k'obwerera kubeera obwerere mu nyumba n'ensobi endala ekolebwa abasaidi y'omusajja bakola meeting mu maka ga muganda waabwe ne batandika okwererejja obuzina bwonna ng'omukazi atudde wali akola awulira n'abamanya nnyo ekintu ekyo bannange mu kikomi n'atuuka nga n'omusajja takyamuwa kitiibwa olw'okuba muganda wammwe alinamu obusente mutudde mu ddiiro gundi yatuloga gundi yagula amayembe olaba ne konteyina ye eri gye baakwata nze nabirota dda byava ku gundi bannange ebintu bya famire mubijjenga mu obufumbo ne waaba mukazi nabagamba dda dolini leka kweto toggola mbeera mbi gye muyitamu awaka maama wo bw'aba mulwadde omusajja mugamba oyina ekizibu oyagala emitwalo 3 ogaweereze ennyuku kubanga oyina embeera yonna gy'osa omugamba ti maama mulwadde wamugamba dda tulabazaala omu era wamugamba oyina baganda baabakola oyina oweekyanja owekulambira owaawa kati otegeeza maama nno bankubidde mulwadde n'ezimujja awaka zibuze akole ki kuweererejja ki mukuume ki ebyama kati ate era bwe tuvaawo nze nalinako abawala 2 bombi nga mbaagala mulundi gumu ebiseera ebyo nga nkyanoonya ansa nabeerako n'abawala 2 bombi nga mbakola ki bobaagala nga mbaagala era nabateekako mu nju emu oli ng'abeera mu kisenge kiri ng'oli abeera mu kino nga tugatta eddiiro naye bawala abulumu twagendako ewaffe mu kyalo ne nkulabira olutalo kwani anaafuna attention omuwala yasooka yeyali ng'omukulu bagenda ne bagana abannaye ani anaatusalira ku nkoko omuwala n'agisimbako n'agigwira dive mu kimwanyi kulaga maanyi wa ono omuwala owokubiri n'aga nkoze ntya kati gulyemu 0 n'agenda nina mama wange mama Zaina yali mukadde wa myaka 9 mwegi n'amusitula n'amugjayo mu nnyumba amutwala amunaazi baakomako mukome baakomako mukome nti nnyabo nedda abakazi bakola ebintu bingi nnyo kubanga tutunuulira bwe twogera ku ŋŋanda tutunuulira omukazi bw'agenda ew'omusajja alina kukomawa ng'ali mu baki mu bassezaala be bannanga abantu be tuzaalibwa nabo mulekeraawo okussa abakazi baffe emirimu kituufu abakazi bano bakoowa si kibi omukazi kwetabako mu mirimu gy'awaka naye ndowooza yandikomye kukusala birungo naye omukazi ne mumukuutisa entamu ennene efumbira omuluka n'afumba obuugi n'afumba amazzi kyokka ng'ebyo byonna abikola awo wennyini ku mukolo mukimanyi nti waliwo mujjawe mwabe eŋŋanda z'omusajja muba mumumanyi kubanga oli Nalongo yeetala kino mumulaba no bamukubako ddala ono gwe bamukubako ali wali asosola njala so nze nandibadde ŋŋambe ennaku zino ebintu byakyuka tuba ne ba service providers aba catering abafumba emmere mukamwana eyakuzibwa n'empisa ajja kwetuma yekka yaba naye katukole ekkano naye tulina kuba mpaka mujja ne mukima abakazi baffe mu mmotoka nyabo veeyo gyososola enjala mwandibadde mujja ne mukola bino ebyo ebyekinakunaku okitegeera abakazi mubaleetedde okwekyawa abamu ne bakolerayo ebitasaana ekyo si kirungi thani bwe nzira ku bakazi nammwe mbeeko we mukoma omukazi asobola okufuna mu bannyoko gwakwatagana naye ogwo n'alyoka amubulira buli ekikwatako n'ogwo omukazi alina lumanyo jjukira gwe sisitawo omweyabiza nga bw'obimugamba bw'abigamba mukazi wo kyova olaba nze Mukama Katonda yampa amagezi nze wange mukazi wange takolagana na basisita bange kabwanango nze nabaawula nagende wa basisita bange
Nemba gamba mukimanyi nti oli agambye nti mwenna amagulu gakyama gakkono. Nagamba basisita bange mukazi wange agambye nti nina bannyinaze ababi. My sisters are actually beautiful. Ne bagamba mukazi we agambye eki ne ŋŋende ew'omukazi ne muganda naye okimanyi nti bagambye nti nkusinga emyaka naye olabika ng'omukadde. Ne wabaawo olutalo status ne zitandika nafumbirwa mwannyoko si kika kyonna nabano ne baweereza nze olutalo ne nkola ki tewali nkwatagana bannyoko buli lwe balikwatagana ennyo ne mukazi wo oba mukazi wo n'akwatagana ennyo ne baba oluganda lwo ebigambo bigenda kutandika mu famire kubanga emikwano gy'abakazi tegiwangaala. Yatwogeddeko bino naffe twamwogeddeko bino yatwogeddeko biri kanteekewo olukomera nga tewali amanyi munne okitegeera nga tewali amanyi munne bw'alabikako bamuwa value mukyala gundi tusanyisa okulaba mukyala waffe n'alabikako katono n'abula. Olina akantu koyogeddeko ak'omulumbe wali era kenjagala bamanye bana basayidi y'omusajja. Omukazi afumbira muganda wammwe nga mwavu oba nga mugagga omukyala n'abeererawo omusajja oyo mu mbeera yonna nga n'omusajja abamu bakopi muganda wo nakukubira nga ayagala akakadde kabo nga mukazi wo awulira muganda wo n'ogaana mukazi nagamba muwe ate bwe tunaawulira nga bye muwe naye ekyennaku bintu mmwe ebizaalibwa n'omusajja omukazi atuuka okufuna obuzibu mu maka n'omusajja oyo omukazi n'abeeyabiza ababuulire kyayitamu ne mumuddaka temugera n'omusajja amutuntuza naye ng'omukazi amaze mufumba emyaka 15 abanikojja nga babeereddewo mutambudde mwenna ekizibu ekivugwa awaka yasooka mu lujja omusajja n'amujooga n'amutulugunya awaka n'amugatako abakazi n'amujooga n'akola ki n'akuyita abanikojja n'agamba nti abanikojja olubale luno olulaba omusajja yakubye eŋŋombe ku ssaawa 9 ogw'ekiro nga twebase dda bwe nawe omusa okujja okuggulawo yankubye ekintu labayo kyokka abanikojja n'okubira omusajja nogamba magundi nange mbwa mukubye wadde abingamba nkola nkya mukazi we yantamya bigambo bannanga abakazi bwe babeererawo baganda bammwe nammwe ne bababeererawo mu bulamu bwe bafunanga okusobagana nga mulabye sayidi enkyamu mubeere open nti gundi eno ensobi yiyo kubanga oli muganda wo gwe tomutya mubuulire nomuga kyokola kikyamu nasenga wange mwebaza senga nabiryo mama bwe yayagalanga fiizi nga muzeeyi akyebuzaabuza senga ng'akubira mwannyina musoke seba abaana babagobye era nga maama amanyi nti mu kika ninayo ono sisita w'omwami wange ye mpagiruwaga kati naawe omwami oluusi abeera akyali mulamu ne kamala katanda mukazi ono bba n'afa abantu abasinza okubba ebintu by'abamulekwa baŋŋanda za musajja omusajja ava eri muganda we omugenzi n'ayagala aganze namwandu muka muganda we bw'amugaana ne lufuuka lutalo abakuza ne bafuuka abakuza nze nina omukwano gwange yagenda n'awasa omukazi wa bbeeyi akola mu UN be bamu abakulira UN country managing director ba UN mu Uganda ng'omukazi wa kitiibwa nnyo naye ng'omukazi yakuzibwa n'empisa omukazi oyo ng'akimanyi nti bbaawe n'ab'eŋŋanda z'alina obbafukaamirira seba ono muganda w'omusajja avuga booda yeteganga managing director mu lwatu mukazi watu n'asooka afukamira ababooda ne balaba omukazi atambulira mu Range Rover afukamiridde omuyaye ng'akifudde katala kati batekinga advantage mukagundi wa mpisa mbi ffe tulina bakazi baffe bwe babeera awaka bambala bubi omukazi yeemanyirira nayambala buno omuntu obumukwata n'olaba ekinyamanyama ekizimbye mu maaso okitegeera bwe yeetala bwakutama okusiimula obutama ne bwerembeka emabega omukazi owange bw'abeera ewaka tayambala mpale eyo teeka nika namugaana tuli waka tubeerawo babiri talina kubeera mu mpale bw'abanga agyambadde eteekeddwa okusala kubanga akantu ako katabula nnyo abasajja layini y'empale eyo ng'esaze tugende ku kibuuzo ekyokubiri eyo gye kigwa omulaba gw'okubiri guli ki bw'alikoleddwa butya
bwanditeekeddwa otegera otya nti oli ready okubeera omufumbo waliwo okubeera ready number 1 waliwo okubeera ready tembeeta ensonga eyo webale nnyo ekisookera ddala omukazi yenna nga tannaba kulowooza kugamba nti kaninnya ekigere mu bufumbo ateekeddwa okusika ateekeddwa okukola ettama ateekeddwa okuteekako ennyindo ogimanyi ebigambo ebimu tewandyagadde mbyasa ebigambo by'oluzungu ebisoosa ne kuddako ya omukazi yenna ateekeddwa nga tannaba kuyingira bufumbo ateekeddwa okwebakibwako abakazi 10 abasajja 10 omukazi ono buli musajja gwabeera naye abaako obukodyo bwamuyigako omukazi embeerera bw'ayingira obufumbo aba n'obukodyo butono ekyokubiri bw'asalawo kwenda abeera unstoppable abakazi betuwasa kati okuteeka mu bufumbo okunyweramu okubukalamu bamafiya veterani bamuwuubawuuba dda era omusajja wandibadde otuuza mukazi wo ku interview okuwasa ngenda kukuwasa wakaliibwa abasajja bameka bwemba nakalibwa nti ndi mbabiri genda oyongereko ndowooza okubuuza omukazi abasajja be yakaagala tekyetaagisa kubanga kikeberebwa wansi era oba okiraba tasobola ono mukugu teweerabira olina mukugu nze nkusulamu obuggo obwo nemmanya nti abo bali bana genda maaso Doreen kino njagala okikugamba with experience naakafuna abakazi bana bonna nga mbeerera nga tulemagana kasagama ndi mbeerera n'ogamba saaga ngezaako ne muganyabo wano saze mu wrestling tambula ogende omukazi w'embeerera aba akyalina essuubi ewalala nemwekuba eŋŋumi tonkwatako kale nzikiriza obanga atandika n'agenda naggunda omutwe ku kisenge omusajja omukulu ne weeweta omugongo gulinga omutego n'otuuya nange olinga ali mu sawuna kaganye paka looga atwala embuzi yo oligizza nga kuliko goonya embuzi ennemye naye era abasajja bagambe ekijjako embuzi sitayire eyo bagiyita gudumala mulimba alagajjale mutaapingi gudumala kakodyo mbadde sikafuna gudumala yejjako embuzi kakati kyeyo kyembadde gamba nti omukyala gambulira amazima tuve mujja okukyamuukiriza tewali yandiyagadde mukazi kale gwe bayiseeyiseemu naye amazima gali nti abakazi abo boolaba bamalaaya abeetunda baaliko mu bufumbo era babuyingira mbeerera bwe byamutama bwe yatandika okwenda yasigalirayo abamu boolaba abasoose okulwana ku ntalo batuuka ekiseera n'agamba kati byonna mbirabye njize byenjize bwenfuna nsetolingira ddala tuli ffenna kati omukazi bwe amala okweteekateeka muneteekateeka eri gyensoose alina okubeera nga alinaku experience wadde nga tugamba si kirungi kwolesa nnyo obukugu tusiiba tukisomesaako wano naye kyandibadde kikulu nnyo omukazi n'aba nga alinamu ku bukodyo nga si wakuyigiriza nnyo n'omukazi ow'okuyigiriza ennyo si mulungi wadde nga tugamba nti obukodyo buno ng'obuleeta buleeta empolampola ng'obegako katono bwe tumalirizaawo omukazi yenna Doreen kankubulire ateekeddwa okubeera nga aleetera omwami we okumwegomba enkovu eno ogiraba eno wano omukazi yakoona oluggi wiiki nga 2 nga mulingiza nga anaaba oweeka amaddu mangi ansikiriza mwana w'abandi alabika bulungi amaddu ge mulinako naye abasajja balina abakazi awaka nga mulina lwagamba nti lw'abaana lwa kitiibwa kya mpeta lwaba n'agamba batya naye nga yamukoowa dda amaanyi n'amaddu agafuna agenze bweru kubanga ffe abasajja tulina ebintu ebitukakkanya ng'onyiize nnyo bingi naye ekimu ku bintu ebisinga okukkakkanya omusajja ng'anyiize nnyo ye mukazi okumuyimirira mu maaso ng'ali bute buli lw'oyimirira bw'oti mu musajja mu maaso ebintu biringa 2 ekisooka ffe abasiraamu salaamu ekkakkanya omusajja ne bw'aba ayomba kanyombe nnyo gintoolere amaka gano gantama njagala okutegeeza omukazi yantama njagala gamba salaamu aleikum Waalaikum salaam. Naye mbadde gamba nti buli lwagitoola eddiini eragira nti olina ogikola ki ogiddamu otagiddamu musango mukazi gwe wantama njagala okutegeeza ogenda kusiba ebintu by'otambula ogende Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbadde ngamba ki wantama kikkakkanya omwami ekyokubiri yimirira mu maaso g'omwami ng'anyiize naye ne ffiga ye matalinga waliwo gojja okuyimirira mu maaso okukkakkanya
ate obusungu bumweyongere olubuto lwakubunduka buli lwaluweweeta abanga agoye engano naye mukama baddange abamu embuto zazimba kaakati eyo topiki mpanvu kansooke nnyo ku lwendo lw'amazzi ate enkomewo ogitwale ku sayidi eya kkono topic poze badde etya omuntu okweteekateeka nga tonnayingira bufumbo ya oyogedde bulungi omuntu yeeteeseteesa atya okuyingira obufumbo ekisooka mu byonna obufumbo magye amagye galimu ebirungi bingi naye kisookera ddala ku mwanjo nga wakayingira amagye kuba kufa obufumbo okufa gwate ng'obutegeera bubi abantu bakigambye nti obufumbo magye bangi ababeera mu magye ne batattibwa ne basemattuka olutalo kubanga amagye lutalo obufumbo lutalo olutalo olusobola okubaamu essanyu eri obuwanguzi ate olusobola okugwamu ambuusi ne mulumbibwa okwerwanako mugiyiseemu mutya omuntu yandiyingidde obufumbo oba yandiyeteeseteesa okuyingira obufumbo 1 ng'ali wiringa okugumira ebisoomooza ebibulimu n'okulwana entale zanaasanga kubanga njagala omuwala ali eyanda oba omuvubuka ali eyo muve ku buno obufumbo bwa social media abantu we beetega essimu ne boogera ne bambala bu t-shirt obuliko ebigambo my baby is a queen I'm her king I'm her queen he's a queen ebyokulimba ebyekifaananyi naye nga munda birala so njagala ntegeeza omuvubuka ali eyo andaba omwana obuwala oba ow'obulenzi nti obufumbo bulimu omuyaga mungi ogusobola okutabanguka wakati mu bwo nti obutakkaanya bubalukawo mu bufumbo ekiseera kyonna kubanga bye mwesuubiza nga mutandika obufumbo 100% kutuukirizibwako nga 10 nayinti tetuukirizibwa mu bufumbo ate ebiseera ebisinga era njagala nkigambe abaana ab'obuwala batuukiriza bye byeyamye ebitundu 9 ku 10 naye abaami tetusobodde okutuukiriza ebitundu 7 ku 10 tutuukirizaako bitono kubanga bwangenda okuwasa omukyala musuubiza omukuba embaga musuubiza okumwanjula ne musuubiza okumwagala ne musuubiza obutalaba muntu mulala yenna ne musuubiza omuwanguza abeere bulungi n'abaana be basome naye abasajja ebitundu 99 ku buli 10 ebintu ebibalemerera mu bufumbo ekyokwagala kigaana nalabako omwami kazibwe kapo wano ng'agamba nti si buvunaanyizibwa bwa musajja kwagala mukazi obuvunaanyizibwa bw'omusajja omusajja alina kuba na buvunaanyizibwa eri mukazi we naye omukazi alina kukola ki omwagala statement ye yali nnungi naye okugezaako okugirambulira omuntu ali eyandaba naddala abakyala kubanga bakola kinene nnyo okuyimirizaawo obufumbo abakyala muteekeddwa gwagenda mu bufumbo oteekeddwa okuyiga okufeekinga laavu omuntu atasobola kufeekinga laavu mu bufumbo tasobola kubuwangaaza kati abakyala ekisinga okubasumbuwa bo baagala buli kintu kyonna kibeere open okyagala tenga kiri muki nze nkomawo ekiro nga nva mu bwenzi ne ŋŋamba mbadde n'abanikojja ku sho nfeekinze ki nfeekinze laavu amaanyi g'ekisajja gasobola okumbula kuba nzikuse nenteekawo embeera nti nina konteina oba kiki naye njagala ŋŋamba omukyala agenda mu bufumbo oteekeddwa okumanya nti wakati ng'onyiize ebisoomooza nga bizze feekingawo laavu kyoli mu mutima gwo kikyuse oteekewo ekirala eyo nayo mpagi nkulu nnyo mu kukuuma obufumbo ekyokubiri obufumbo si kimaliro kya bizibu abakyala mukimanye abayingira obufumbo obufumbo si kooti yakumala bizibu abakyala bangi kojja bamanyi bwafumbirwa banikojja ebizibu bye biwedde ennyumba ya maami egenda okumukuba ejja kuzimbibwa kumbe ne kojja mukopi muzibu toya waka egenda kuzimbibwa bagenda kumuwa essimu ennungi bagenda kumugula emotoka bagenda kumuwa omulimu batobe bajja kuyambibwa ku fiizi obufumbo si kimaliro kya bizibu era omukyala ali eyandaba oteekeddwa okugenda mu bufumbo ng'ogenze kukola na munno mubeeko we mutuuka era ensonga eyo gye njagala okuggumiza ku bakyala nti togezangako okufumbirwa ng'onoonya kukuyamba muntu gw'ogenze kufumbirwa genda mu bufumbo ng'olina ky'ogatta ku oyo gw'ogenze okufumbirwa
ekyo nno kikuyamba okuwa respect mu bufumbo n'okuwa value mu bufumbo. Omukyala ali ku zero taweebwa kitiibwa mu bufumbo, tateesa tawabulwa. Ate era kyenjagala mujjukire mwabagenda mu bufumbo, obufumbo buli bwe bujjikira obwavu laavu yeeyongera, naye obufumbo buli bwe bunnyikira enkulaakulana omukwano gukendeera, omukwano ne gudda mu busobozi nti oyagala kino ne bakikuwa. So abakyala abali mu bufumbo oba abaagala obufumbo abalowooza nti musobola okukulaakulana ate ne musigala nga mwemoola, ekyo tekiriiyo. Era gwe ali mu bufumbo saba nnyo Katonda abakuumireko obusobozi abaana okusobola okusoma, okubafumya adresi oyo banaabeera basobole okukula babeere ab'omugaso ki enkya. Naye laavu mu bufumbo ebeerawo mu ntandikwa ebutandike naye si ye bufundikira. Ate era ne twongera okugamba abaana ab'obuwala, abaana ab'obuwala bannange abasajja bagenda kubajooga olw'okubeera nga temusobola kwekolera nga mumanyi nti mu musajja mwe nina okujja buli kimu. Abasajja bajooga nnyo omukazi ali ku zero nga kojja bw'agambye. Abaana ab'obuwala gy'onaakoma okubeera nga toyina kalimu kakavaamu ssente ne bw'onaabeera oyiwa bu earphones ku mabbali ga street naye nga weekolera. Abasajja bagenda kubakola ebintu naddala mu kikolo eky'omukwano. Omusajja aleete wali embwaye agigambe ekwebakeko ye nga bw'akuba engalo akuwa akakadde k'essente. Omusajja akugamba simanya poti mu bimanyi agende maaso n'okubeera nga akugamba kakati njagala bwe mba nnyonoona nkwononere mu kamwa nkwe miliyoni ezi. Abaana abawala batuuse ku extent abasajja okubakaka, abawala okwenywegera ne bawala b'abannaabwe n'okwetaba mu bikolo eby'ensonyi nga ye omugagga bwa recordinga. Awo abaana ab'obuwala we batuuse. Abaana batuuse okwekola ebintu n'okwekwata vidiyo z'obuseegu ne bazitunda ku mikutu. Naye ng'ekyo kyonna bakikola lwakuba nti abasajja bali babajooga lwakuba bamanyi bambi baabo we buno obuwala bwavu kye twagala kye tubukozesa. Eno ensi erina ebintu bibiri, waliwo kye bayita okuba ne value n'obutaba na value. Gwe kennyini ago makubo gali abiri ly'oyagala ly'oba okwata. Waliwo abaana ab'obuwala muganda wange nga sina mulungi nnyo naye nga yeewa value ng'ogendayo n'obukooti bwe okwagala okumukwana n'agamba linnyamu ku kyawakati tebampapirako. Yeewa value. Era ebiseera ebisinga omuwala ng'oyo kizibu nnyo okumusanga nga talina bw'ali mu bulamu. Naye abawala bangi nnyo ffe tubalaba mu bifo ebisanyukirwamu tubaayo. Olw'okubanga emmeeza waliwo omuzinga gugina emizinga eccupa empanvu Siroc, mugita Siroc ya mitwalo 34. Waliwo abawala balinga 8 bonna beekomba bamira amalusu batunulira ccupa ey'emu. Naye ng'omusajja atuddewo amazima ga Katonda mu ggulu singa tekaali kasente ne bw'omusuula ku kkubo kalooli tezimulya. Naye nga byayagala byabakozesa. Onaamukomba bigere, onaamuyisa lulimi mu kutu, onaamukola atya ne batandika n'okwekuba. Omukulu ali ku payipu ya shisha. Naye ng'abaana ab'obuwala ekibatuusizaawo bwe bagamba nina kukozesa mubiri gwange okufuna kye sirina. Bagita moving capital. Buli lwogaana okusoma abamu muba n'obusobozi ewaka bazadde bamwe balina obusobozi n'ogaana bugaanyi okusoma bw'otyo bajja kulabirira n'omutandika okwambala obukete muzinze embalakasa ezaakuusiira musunga bbaala ku bbaala. Amazima ga Katonda mu ggulu omuti gw'emmwanyi tegubala ntuntunu. Ky'oli mu kusiga essaawa eno mu myaka tegijja na kuwera 10 togenda kubaako nga bw'oli. Obwo obunyuma bwe munyeenya abakazi bano balina ebintu twali tulabye abanene emirembe ki emirembe nga lusiggwa asoose okubaako. Naye bakubulirira oganyi bakutuuzizza oganyi nz'oyo ngamba mugambe kale bulamu bwo bwamanyi. Bandirabidde kwona omukyala ennyuma gy'alina bw'aba atuula n'akola kati gw'ozunza ki. Era ate era abaana ab'obuwala Dorini tebakyagala kukola nga kojja bw'agambye. N'osula mu apartment ya mitwalo 5-7 n'oyambala obukete babeereeyo kololo mabbaala wawa talina mulimu. Ayina emyaka 25 talina mwana olusi yazaalayo akaana ke kamumbu. Amanyi ku bulungi bwe kwalina okulya. Abakazi mmwe bamalaaya, abakazi abeefula bamalaaya njagala kubabuuza ekibuuzo. Singa bannyammwe tebaabazaala awo be muweereza sukaali baani abandi bawadde sukaali olwaleero kubanga olina emyaka 3 okyalimbwa amalaaya omira kino omira kiri amajjo gasiriizizza
togenda kusobola kwetunda era togenda kusobola kusikiriza musajja ngowezezze emyaka 4 ojja kuba okaddiye naye ogenda kubeerawo otyambulamu ng'olina emyaka 5 ani agenda okuweereza ani agenda okulabirira oganye okuzaala weesibye obutiiti ku booda ogenda bulingiza mumwetege essimu mwemola mukola kyama gimugasiriziza munywa kino munywa kiri bawalammwe abatategeera abagenda ofuukira eggwanga ekizibu nnyoko yafadda kitaawo yafadda ebiseera byewandimaze ng'okoloziba amakaago osazeewo okwetunda ogenda kubeerawo otya ku myaka 5 kubanga nze kankubuulire Doreen nze nyumirwa okulaba ebitukodde byayogedde nze nyumirwa okubira nze nyumirwa okulaba ani nzijja nawe mpunzikira nyumirwa okulaba obutiiti nga buyita ebweru ng'omuwala atudde ku ppiki nyumirwa okulaba empale ng'esaze byonna naye mbyagala tebiri ku wange wadde sisita wange kyokka kinuma ate ku bakazi abo bamalaayi okitegeera teri musajja ayenda atalina mukazi waka okitegeera abasajja babendako bafumbo buli musajja yenna anyumirwa omuwala azinira ku payipu mu bbaala buli musajja yenna anyumirwa okulaba muwala atambuliza empale ebweru abyagala biri ku muwala gwe atalinaako kwakwate era bw'anaabeera sisita we ajja kwanguwa nnyo mangu nnyo okumusikaasikanya badde ebbali w'ebbaala mugabe biki by'okola kakati ezo engalo ze bakkubira z'olaba bakkubira bakuwaanawaana bazikuba lwakubanga wasalawo basanyuse ofuke public nuisance kankubulire waliwo nnyo nnomo wano ey'abaana abawala kati waliwo trend eriwo omugigi oguliwo gwo gwetaaga kubako bomu kusaanawo kusirira gwonna ffenna tufiiremu buli omu affe bakulembeze buli omu ffenna tufe abaana ab'obuwala batuuse ku extent eyeebajjula bwe bati ne beeraga ku kamera ku live ng'ebitundu nze ffe tuli bakkojja batwogerako nnyo ne batugamba kakati mu ebigambo bye mwogera ffe twogera tusomesa kubanga tewali pasita ayinza kuyimirira ku kituuti n'agamba bakuba bwe bakyaka kyabali oba seeka asobola okuyimirira mu jjuma n'agandi kakati sayiro ya missionary bweti bweba ayagala okubiyiga alina kujja mu ffe era bwe tuba tubisomesa na bukugu nga tubikola ki tubibikkako naye osanga omukazi nga yeebambye bw'ati ng'ali ku live eyange ennene eyange entono eyange ki eyange kyokka naye ng'alina abaana ki ekikutuusa okweyambulira ku social media okusigala obuku nyambalaba omukazi oba akasolo ayambala kambale ndaba omugugu gw'ekintu mu magulu bwamulisaako ati bwawumba ati mukazi wange yaŋŋamba jangu olaba omukyalo ne bwati ondaga biki tulina okubivumirira era njagala gavumenti etuteekemu tugenda kwekolamu ssako mu kibiina kyaffe fuka tulina ekibiina fuka Federation of Uganda Kojja Association. By the way, bakojja ne basenga tuteekeddwa okuba n'ekibiina ekyajja dda fuka ekitutwala ekitulambika era Kojja Kimbowa gwe tusuubira okubeera pulezidenti waffe ffe abasigadde tujja kwegabira ebifunga bye tulabye ekibiina ekyo fuka twewenyule embooko buli muntu yenna avaayo okuseeguwaza eggwanga lino kubanga ffe twavaayo kulitereeza naye nga tuzze ku mulamwa Doreen omuntu yandyeteekeddwa atya obufumbo waliwo abakazi abamu nga tebakyatereera omuntu yanditeekeddwa mu nsonga z'obufumbo kuviira ddala ng'akyali mu mikono gya ssengaawe unfortunately ne basenga b'ennaku zino nabo beetaaga kubuulirirwa basenga abasinga tebaasika nga senga ali awo ayambadde bulungi agumidde mu gomesi naye nga teyakyalira nsiko basenga abasinga singa bbaawe avaayo n'ayogera amazima takolifayinga yadde okubuulirira basenga b'ennaku zino ba Kampala bawalampa mmotoka kugenda kusubula manda lw'amata obudde bw'abawala tebabulina kakati omuwala yandibadde ateekebwa okuviira ddala ku leve ye yassengaawe omusajja n'ateekebwa kojjaawe namugaba bakwata bwe bati omwami banangeze Doreen kankubuulire jo nina sayiti yange gye nzimba waliwo akaana akansiigira langi natuusewo ne nkasanga nga byakakoze si bye nakatumye ne ntandika okukavuma nga mpulira obusungu bungi nabadde nkyayogera mukazi waako najja ne nkyusa emboozi ne ntandika okukawaana omuntu kibi nnyo okumuyisaamu amaaso ng'omwagalwa we waali ne bw'oba ng'omukozesa okitegeera akakazi kali Mukama Katonda bwe yampadde amagezi ago ne nkyuka ne ntandika kukawaana tunadda mu ntalo zaffe nga kagenze akawala kafukamidde ne kambuuza kneeling down
kamala okufukamira ne kayimirira omuvubuka n'angamba kojja sinnafuna kyakulya mpeera mukyala wange oyo akasente agenda ndeetera ekyokulya ne nkakwasa ssente ne kadda wansi ne ngamba oyo mba muwasizaawo mba siina mukazi waka nga naye talinaako musajja aba qualifyinze n'okusinga ono wa campus anyirire nnyo akola atya naye nga talinamu ako kamatiriyo era namugambye ne mugamba muvubuka mukyali baana bato naye kakaziko kano nga kalina empisa fe osanga kankubulire Doreen osanga abakazi abasinga nga taqualifyinga yadde kakwota okutuula mu bufumbo talina mpisa talina njogera nze mbagamba nnyo ne mbagamba nti omuntu ow'empisa yakuzibwa mu bufumbo teerabira mukwano gwalina eri mukyala we ne batubeera tuyomba mukazi gwe wantama naye mwami gwe wantama naggambye kino nange naggambye kino mbakubanga sikwagala nnyo ggwe nze singa ofuluma amaka gange olw'okuba olina figa ennungi etawaanya buli musajja kuno kyova mmanyiira nva ne maaso olutalo lulina okubaamu omukwano naye abantu abasinga batuuse ku extent erowooza nti buli lwofunamu obutakkanya n'omwagalwawo bubatwala ku kwawukana nebbuba nze wensinga okuwoomererwa akaboozi ewange ng'omukazi nnyomba naye era nze ewange buli lwabayo oluyombo manya nti we luggwera sex awooma nnyo avudde mu kuyomba n'okunyiigagana era nze omukazi ng'anampangula bwe tutandika okuyomba bwe ne tufuna obutakkaanya abakazi abaffe Mukama Katonda yabateekateeka dererere kikulu naawe oyomba nnyo n'akuggyako ekkooti kati obadde ogamba ki nedda naawe ate era akuba nti kijjo naye kati nonkayuukira bw'otyo era obadde ogamba otya okakkana ng'abadde ayomba okakkanye yengeri abantu gye baakola ki naye n'ogenda mu ttooyi wali okupama ng'omusajja ali wano kwegamba muyombera mu luzungu nina mukyala wange nali namuseetinga twali mu kyalo eyo nga museetinze nemuga nti yombo nyombesa mu bugagga era baali bali mu kusaanika kye nkugamba kyaddala mukyale wamwe ku kika twalina emikola awaka baali bali mu kusaanika kati ne mugamba naye banno bali mu kusaanika oli awo otudde nanga ne musajja gwe naawo nswaza nnyo mu bantu wakwata milioni 4 n'ogulira omukazi poloti nze nga saanyiga ati wagimugulira kale yampesa ekitiibwa ensi yonna n'ekyuka bwenti n'entunuulira omanyi kojja n'empulira nga nzimbye okyegeera okyegeera n'emmotoka gye wampadde gireke genda ogigabire omulala so okuyomba mu kigagga kyekimu kabaaya nze nali omukazi ne bagamba nti ekyamazima tolina kyotampa abakojja naye mpulira bino mbikooye nze buli kimu okimpa naye bino nze mbikooye mpulira nga ngezze ne mukkaka muga nti kola ki kakkana naye kibi nnyo okuyombesa omusajja mu bwavu ebbanga ne mmaze naawe obadde ompaka ki nonjoga naye omusajja muyombese tomalaako ate era kabaya akoogedde obwedda ninga yagaana okumuyingirira kyandiyisaako omuwala mu kyalo eyo yeeyita owakabi ntuula n'ekiwala wano mu ttenti tuli mu kyalo eyo ewaffe wakojja wange tunyumyaga gyebaleko tekinziramu gyebaleko nti kale naye ng'olabise bulungi tekinziramu bwe kinziimuula ne ngenda nkuba emusaakaama genda ogambe nti omugagga akiise fomatic mu kkubo baagala kuyisaawo mmere MC n'akayisaawo atadde wano benzi mu kkubo gyange ogijjewo nensituka nga neesansabaga bantawaanya banditeeseteese abatulagirira we tupaakinga nagenda okujja omuwala nansiimulira wentuula namuli atannalaba ku benzi lwakuba mwe muli bato naye dda wano mu kibuga ffe bwe twabeerera mu kibuga wano 2 mu bbaala teri muntu atabanga na kisumuzo kya mmotoka twabijjangawo ku nnasi ng'ekisumuluzo kiba wano bweki twabiteekanga kagundi byabanga bwe biti n'ogenda ku puulu n'ogira bwoti ng'era weenyenya bwoti kati buli musajja yenna ebiseera ebyo ayinanga ekisumuzo ky'emmotoka era bwe yakwananga n'okkiriza ku ssaawa y'okugenda omusajja yeefuulanga nti atamidde nakasukira ebisumuzo nti gwe oba onvuga kalijikiro omukazi aba tamanyi mmoloka nga nti muneze simanyi kwagabeera awo sokenda basikaali n'agijjawo ku makya so bye byaliwo naye okuva ku mulamu ogwo ngenda kufundikira nga ngamba abaana ab'obuwala ekisobola okufaananya nga malaaya nekikubuza emirembe n'omwana w'obulenzi ekintu ensobi gy'oyinza okukola nekubuza ssente mu nsi ez'entandikwa oluusi n'ogenda mu makomera ekisookera ddala ku baana ab'obuwala weewala okuwummula ekkundi weewala okwambala akakomo k'omu kugulu oba malaaya kakufaananya malaaya ate kyotali waliwo akikola nga tamanyi so muwabula weewale okwambala akakomo k'omu kugulu
weewale okuwummula ekkundi oba okuwummula ennyindo mu mpumula etali ya buvunaanyizibwa ng'olinga embizzi weewale okwekuba ttatu ku mubiri gwo mu kifo kyonna. Ebintu ebyo mukyala obutiiti soke bulina kuba bwa mwagalwawo naye ebintu ebisatu omukazi alina ttatu, omukazi ayambala akakomo ako mu kugulu, omukazi yawummula ennyindo, omukazi eyeekuba ttatu, ekifaananyi kye abamalaaya. Kati bangi abakirina ekyo nga bamalaaya, bangi abakirina nga si bamalaaya. Gwe abadde akikozesa nga tomanyi kyejjeeko, kubanga buli mwami agenda kulabiramu ango ey'okwetunda. Abavubuka, omwana omuvubuka ow'obulenzi bw'oba otandika ensi nga otandise okukola, weewala okulanga enviiri ku mutwe. Okulanga enviiri ku mutwe muzirekere abayimbi. Ate naawe omuyimbi alanga enviiri oteekeddwa okuba nga olina emmotoka mw'otambulira. Kubanga omuntu alanga enviiri singa bakukwatira mu kikwekweto kyonna amatumbi budde bakutwala ng'omubbi so toli mubbi. Kati osanga omuvubuka alina restaurant wakola, alina ku library wasalira music we, naye nga yalanga enviiri ezo buli woziranga olaga abantu image gy'otali. So enviiri muzirekere abayimbi, gwe atali muyimbi okola mirimo gyo gy'enviiri ku mutwe osobola okufuna chances ezifuna ssente. Kubanga emirimu gy'okola waliwo omugagga yandiyetaaza okutwala mu maka ge naye akutiisaayo. Osanga omwana nga musizi wa langi mulungi nga yalanga enviiri doli. Osanga omwana nga yinginiya mulungi nga yalanga enviiri. Osanga omwana nga ali mu mirimu emirungi ne nga yalanga enviiri ku mutwe. Enviiri ezo zitiisa nnyo bakirayanti abasobola okukyusa obulamu bwo, yadde tezitiisa batasobola kubukyusa. So omwana w'obulenzi nkukuutira weewale nnyo okulanga enviiri ku mutwe. Yambala mu nnyambala ey'obuvunaanyizibwa, tosibira mpale balansi. Beera muntu wa buvunaanyizibwa, kikuyamba okweteekerateekera ebiseera byo eby'omuntu. Kaakati ate era ne twongera okubategeeza naddala mwe abajja ku bufumbo bwa wiikendi, mulekeraawo okugirako TV zaffe ku kisenge. Remote weeri. Obuntu buba butonotono bwe buti obutuleetera okwetamu omuntu. N'anyiga switch n'ajjako TV. N'ogenda ku ssimu nga ninako 15% n'oteekako eyiyo eri ku 6. Mwabeesibyasibya obutambaala si bonna, waliwo ababusiba olw'eddiini. Mulimu abasibiramu charger zaffe, abasibiramu power bank zaffe, mulimu abajeera ku bufumbo bwa wiikendi. Kino njagala okukibategeeza n'otaliko okweyogereza ku banneiba. Omusajja waali bamumanya ali reserved, baga omuvubuka waawo oba ali biki n'ovuga anti ono omwami wawe wange wa mobile money naye muneelooza nawe emirimu gyabwe tegyayonooneka takyafuna buli omu nantegeera. Bw'oba ozza waka olina kukwata mpola tokola mirimu wange baako wookoma nkulabanga awamba. Wakajja ewaka weekejja nakukwesa ebifaananyi bya mama w'abaana biri wansi wa kitanda obijjeeyo otandise olweyo lukaaba ebweru kwakwa okuusa obutamu. Webeeyogeza jeni nampisa bubi era nze njagala omwezi guno okupangisa nnyumba yange beeyogeza obuntu. Era njagala okukutegeeza teri musajja alaba mukazi akola nnyo mirimu n'atamwekengera. Alina kyabala. Musajja akubirawo munne essimu. Beba abasajja b'osanga ng'aseetinze Dorini mukwano gw'obukwano n'amugamba Dorini jangu ewaka ongobereyo omukazi wuuno alemeddeyo nti nnyaba okola ki mu maka gange. Nze nedda nga sinnawasa abakazi abo bantamako ekintu kimu butaagala kwebamba. Akookonya bukookonya njagala kulaba bwewakula balina ogw'omuze n'obugabu neekwijjira nokati nawe ndekoyagala kulaba biki. Nze kyekyabantamya weebambe ozze kundaba weebambe ndabe enkula ye kyekyakunkwanya naye beezingazinga beemoolamoola bakola ki okitegeera. Ate era ntwongera n'okubategeeza bannange n'ennika gy'oyambala nsiiba nzoogera ku kintu kikulu. Omukazi yenna ateekeddwa okubeera ne lingerie. Lingerie kitegeeza kannika akafaanana akaleega. Omukazi yenna ateekeddwa kojja tukola bubi nnyo okuva wano we tuyingiddeko ku nsonga za kisenge. Tuziyingire. Omukazi yenna ateekeddwa okubeera nga bwe yeebaka kozi awantu nze kankubuulire mulimu lwe ntunuulira omukazi ne neegeza namu nga yeebase bw'ati ku buliri omwana w'abandi yeebakidde olubuto ayambadde kalinjari ka red kalimu obukubo bwa white kafaanana akatambaala bwe yenyenyamu bw'ati ebbina nerikankana mpulira nga ate nange akantu akanyumira ako omukazi wano ng'ayambala engoye n'asika empale eyo. Abakazi temukyagala tusikira mpale kaddako kanyumiranga nnyo. Omukazi wano wayambalira ng'agenda n'agisika
empale nga yekuba eyo yetereze eyo mbanjagala muzaawo ati ate nga tonnatuuka awo waliwo omukazi lwayambala empale negaana okwambuka n'agiramu ako onzise ako n'agiramu bw'ati ng'egaanyo yitawo ab'ebintu ebinene n'agiramu bw'ati nakuzaawo ekyo buli lunaku kinkeeza ewaka saawa ezi kubanga muka neiba wange zayambala eyiye n'omukazi atudde mu ntebe nga tali mu mpale ng'omwami otudde wansi n'olengera akantu akalinga olubuto lw'emmese olwojayoyo olwo ng'olulengera mu distance n'olengera ekintu nga kaaka ng'omusana omukazi nga tali mu mpale ali mu free time mu ddiiro bwe tula wansi omukazi yeefula akola emirimu ali ku baana nga bwakuteeramu bw'ati ekimyaso bw'olaba akantu akalinga olubuto lw'emmese ng'okalengerera wala mita nga 2 kaakati ekyo kye ŋŋamba nti buli mukazi yenna lwaki totyoloddeeyo yonna nze nkunnyonnyodde ne nkugamba naawe oyagala nnyo okuwemula sirina byempemudde njogedde bisikiriza ku mukyala ntudde ne nkugamba ne nkunnyonnyola nti nze buli lunaku essaawa ezi zinsanga wakamba sigenze kulaba mawulire kumpitako muka neiba wange mulingiza bwe nti mu ddinisa ng'asika empale yo nga bwe tuginnyonnyodde bwe tuti ng'egaanye okwambuka mu kabina bweti n'agirwanyisa kinkeezi akikola buli ssaawa either 2 kitundu naye ekintu ekyo kuba naddala ow'ewaka nga taliiyo katugamba abakyala ebintu by'osobola okukola omwami wo n'asigala ng'akuliramu amaddu bimanyikiddwa ekisooka kwe kwekuumira ku mutindo Doreen ennaku zino kankubuulire emyaka is just a number abaana bangi ab'emyaka 2 abalabikanga abaana abakazi bangi ab'emyaka 4 nga babba baabwe bakyabakwatirwako ebbuba ng'omukazi ayina enjala Doreen tuve ku bino ebyegundi ng'otunuulira butunuuliza enjala ze bwezi nga za red ziringa ndabirwamu n'omutuukako bw'oti nga perfume emuwunyako ekitone nnyo ya miliyoni ezi naye ng'oluusi teziweza omukazi n'obeeraawo naye amazima ga Katonda mu ggulu nga tolina lipstick gw'ogenda buli luvannyuma tuli out omukazi yenna ateekeddwa okubeera nga yeekolako ka make-up akakabakyala buli luvannyuma lwa ddakiika 3 ng'omusajja amutute out n'ogendako mu toilet n'okomawo ng'emimu egyo gishayini yes yogera ku bakazi bawaka abakazi abawaka balina ebigalo kati aba bafumbidde ebbanga bw'akwata mu mmere toyagala kugirya omo yamwokya ebigalogalo engalo zamusiriirako era omukazi owawaka bwe muba out omulabira ku ngalo nomanya nti mukazi w'oyo wawaka ekisooka ziba ziwunya obutungulu nodda tebeefaako ku ngalo afumba nnyo esabbuuni ono ayoza abookya okyegeera n'afuna mubiyita bigalogalo okyegeera n'akona kuno emmere eno ey'endagala emwokya muno n'akona engalo ati azikona afumbira baana bo omukyalo wawaka ne muyiika embuto lw'ozadde n'onywetamu y'obuugi okumala emyezi 9 banange mwefeeko yadde wafumbirwa naye toteekawo mbeereraga munno nti gwe tokyayagala kintu kyonna ate era tubagamba n'ebitunde ebisala embuto tubirina lwaki obeera ku bunkenke n'osanga akagurupu k'abasajja abali ku luddo n'owewa olubuto kilomita 2 n'obayitako oba otuuka eri waggulu ku kyabaggu n'olutanusa ekikkowe olumu aligwa ne wansi n'azirika mbadde nfa n'osiba eppeesa ly'olubuto ne likuteeka ku bunkenke n'otuuka ewaka olweggulo ku ssaawa 4 n'olita olubuto ne lubanga olubuto ne luyiika ng'amaleewo ebyo byonna kwefaako ebintu bino si bingi kukola exercise kwefaako okitegeera kulaba ng'osigala oli in shape abakazi bangi nnyo abazadde abaana nebasera nga bulabika bulungi tosobola kusigala kyekimu ng'era bwe wali nga tonnazaalako naye ffe tugamba tulirwedde okubasonyiwa kubanga mukyuka muzaala baana baffe naye waliwo ekisukka omukazi obeera otyawo nga bw'oyimirira eri oba obuzaabuza bwe bakulengera ng'otunudde eri bagamba olubuto luli eri akabina kali eno ate bw'okyuka eri bagamba oba kaliko ekabina luno lwe olubuto lusinga akabina obunene naye nga si bwe wali nga bwe baleeta ekifaananyi ekyo bwe wali nga tonnafumbirwa ne bakigeraageranya kino ng'ofumbiddwa nga temusobola kukkiriza nti mwene buteefaako nze nina omukazi gwe neegomba mu bulamu bwange mwegombye all life bamuyita Juliana Kanyomozi Juliana takolangako nsobi ebbanga lyalabikidde mu kamera Juliana yafuna olubuto n'azaala Juliana n'addawo nga bw'ali Juliana mukyala ali humble lwaki njogera ku Juliana omukazi aliyo otandika okufolowinga obulamu bwa Juliana Kanyomozi beke ekyokuyiga kyebukola ki Juliana alina ekintu ekyenjawulo
alaga nti muzibu ate bw'omusemberera n'ayanguwa. Juliana ye muntu gw'osobola okumala omwaka nga tomulabye mu kamera. N'olowooza nti oba w'amalala oba talabika. Kyokka ate lwazze mu kamera ate n'akulaga image nti abamunoonya be batafaayo. Ye alirwedde. Namulabako nga bamutwala Embalala okuyimbira omukolo baali baleese million 8 n'azigaana. Agamba I want 11. Amanyi value ye Juliana bw'aba ayimba yatuyimbirako kamwesi. Ne bw'aba ayimba oluyimba olusooka waliwo ayina katawulo. Akamunyigamnyiga katuuyo waliwo ayina emicungwa egiri mu mazzi agabugumu okukuma eddoboozi. Oyina value. N'ekirala ekisinza okutula abakazi b'awaka emitima emibi gibakutudde. Lwaki mbagamba Juliana mubeere kyakulabirako. Juliana namulabye ng'asinkanye omwana obuwale yali ayimba ennyimba ze ku Serena. Naye nga ku maaso Juliana ebigambo byakozesa ng'ayogera ne bali abijja ku mutima nga talina kko lyonna oba nga talina bufuusa ku kyaliko. Omutima omulungi guwanguza Juliana. Yazaala omwana w'omu mu nsi n'afa era Mungu n'akola ki? Ate n'amuwa omulala. Kubanga akoleza ebintu bingi ku bantu. Awo wennyini. Nzigusa nsonga. Omutima omubi gugubiza abakazi abali mu maka. Abakazi osula ku eka 3 wagoba abantu bonna awaka. Muyina business n'ebbaawo ya buwumbi 3. Olemesezaawo buli muntu ajja okukolawo. Kuva ku baganda boozaalwa nabo mu nnyoko n'ab'omusajja baazaala n'abakozi baleeta. N'otakoma okwo n'omukozi owaawako ow'emitwalo 8 oba 10 naye akuluma otuuka n'omuboggolera. Abakazi b'awaka balina omuze n'akukyaza ewuwe gwe gwalaba obulabi n'akulaga obubi bwa maidi nga ne maidi ali awo awulira naye muntu si kisolo. Ekiwala ekyo bannange kakati nno kalebe kyetala laba ekikoze wano anyinyonnyola gwazze omukeneko buki. Naye omukozi gwavuma ye yalera omwana ow'emwezi ogumu paka kati omwana ali mu P7 naye nga tali muwa respect. Ebikazi ebyo bibonaabonedde mu maka biyise embuto tebirina mirembe yadde biri mu ssente kubanga gy'okoma okukola ettima eringi ku bantu ettima limala nelikola ki? Kubanga afuyisiza mu mpewo. Mu bugagga mulimu ennaku ate ne mu bwavu mulimu essanyu. Mukendeza emitima emibi mugenda kuwangula. Mukyala yenna aliyo labira ku Juliana Kanyomozi. Mukyala mukulu mu myaka alabika ng'omuto. Mukyala yeewadde respect ebbanga lyonna. Juliana abadde alina obusobozi obukola sho buli mwaka. Juliana alina obusobozi obufulumya oluyimba buli mwezi. Byonna tabikoze abyerekereza olw'ekitiibwa. Gw'osazeewo okwerekereza ki okutambuza obufumbo obulungi yadde oba okyagala. Kyoga mugagga nnyo. So nze Juliana gwe mbalekedde ng'ekyokulabirako mbakyala bwenna mu ggwanga mumulabireko mukyuse obulamu bwammwe n'okukuuma obufumbo bwammwe nga buli kati era nkuwa abayimbi abalala 5 abali mu kategori yandibadde ng'ekyokulabibwako. Buli mukazi yenna yandikuumye feesi ye nga nnungi nnyo ng'eya Nina Rose. Buli mukazi yenna yandikuumye n'okulabirira amagulu ge n'ebisambi nga Shiba. Buli mukazi yenna yandisigadde in shape ne bwe yandibadde amaze okuzaala nga Irene Nambiru. Okolaji Irene Nambiru wamulabako ennaku zino ate ziri abadde kalina shape kalina ebbere kalina kikyegeeza kuba nti amaintaininze omutindo. Bonna boyogeddeko ani yenkana Dolly ono. Buli mukazi yenna Dolly si muyimbi ni mu kategori z'abayimbi. Buli mukazi yenna yandikuumye ekitiibwa kye ne respect ng'omukyala gwe bayita Mariam Ndagire. Ekya respect tukirekere Juliana yakigala. It is okay. Nze nkuwa list y'abantu kati bagibwako adiifu. Buli mukazi yenna yandibadde in terms of kugamba nti okuuma omutindo oba ku myaka emeka oba emeka nga Maama Navio. Abo abakazi benkumenyedde nkuwulidde kati nga bwe mboogedde oyo dokita omulaba mukazi ali hambo sente azikuliddemu naye omulaba nga mukyala ne bw'aba ayogera taziraga teyeeraga ayogeza obukwata ate ekintu ekyo n'akisiiga ne mutabani we ne Juliana wange siyenne naawe buli kyoleeta kigweri nze yeyenjagaza obufumbo nze nawasa omukazi lwa Juliana ne ngamba oba omukyala ono ebintu byeyekola n'eddoboozi lye oba n'omukyala n'abinkolera ayiga okuyimba so mulabiddeko ebintu bingi
Tinza butamwogerako omuntu atakolanga konsobi mu followings emyaka 2. Lwaki simwogerako? Talina buzibu Juliana bambi. She has no problem. Oyanziza kati nga tumaliza abasajja enaku zino buli simu gy'ofuna ndaba amaanyi g'ekisajja abasajja babadde ki? Abasajja simanya gamala. Abasajja ekizibu kye tufunye kiri kimu. Ekizibu kye tufunye mbasajja kiri kimu. Era ngenda kendezo tunde eddagala lino. Ate lwaki? Abasajja ajja n'akugamba nti kojja ngenda kamu n'omubuuza obubiri ani yabukusabye. N'asirika. Kojja nze lwaki bwe ngenda ekiro ku makya bigaana ani akusabye ku makya? So abasajja mbakuutira mweweredde nnyo okutuusaako abakazi okubatuusaako obulabe wakati mu kwegatta naye mubawe ku saavisi nabo. Ngenda kutta. Nabo mubawe ku saavisi nga tonnalowooza kugula gudumala powder oyungire mu mukyala gw'ogenda okuyungiramu ali mu mbeera ki? Bw'oliyungira mu musambwa ndalimu ekintu kyali kinnumiddeko mu bukyala. Nekikukwata. Era ebiseera ebyo ng'okwegatta kwa ttooki. Tulina bwe twagulanga abakazi ng'olina kuba na ttooki. Osooke kumulisa nga basekula amagiri tabateekayo omusenyu bateekayo akumaka amasannyalaze. Bali beetundanga singi 1500. Bwe wamuwanga 1000 nga kkubya amasannyalaze. Naye ng'emiranga egibeera mu kalooja akako ku mabiito ng'oyinza ogamba muli mu ggwanika. Ofiisa bamukubyako amasannyalaze. So nentukesa nenti abakazi ng'era nze nsooka kumulisa ttooki. Naye nga abakazi abakkiriza ttooki nabo batono. Abakazi bano Mungu alina ekintu kyebawa kojja. Omukazi aba mwavu naye omukazi ayagala respect. Muve gweneesa yononeesa oba ononeesa bani kojja. Omukazi ne bw'abeera kasasira atya. Omukazi ne baba mugagga kyamwagadde tayagala akiwulire wantu nti yayagala gundi. Bakuba nabo ononeesa omulembe guno. Omukazi okuba sitamya omulabo bato wali kintu kigenda kukulumirayo nalo lwabanga lutalo. N'omugamu ne nfunye ebizibu nyamba ndabo bateri kintu nagate kiri bakwa bagala okwewachi okuba respect. So abaami nga tonnaba kunoonya maanyi ga kisajja gw'onoonyezaako amaanyi g'ekisajja ali mu mbeera ki wandiba omulamu ng'ate onoonya ddagala. Mwegatta n'abantu toyina ky'omuwadde. Ekisooka njagala nkubiriza abakazi mwewala ogenda osinkana abaami bammwe nga temunnalya. Nabagamba tere kintu kiswaza nga mukazi kugamba musajja nti enjala ennuma nga bali out. Leka yakwebuulize nti baleete emmere. Kati oluusi omusajja yabazedde emitwalo gy'etaano osasulako loogi y'ebiri naawe akuweeko ebiri munywe ne bbiya 3 aba atumya bbiya nti mbadde sinnalya. Amaanyi ne gamuggwamu. We muli emmere ya mitwalo 4. Okitegeera ogenda okusulamu akayimba akasirindi yonika oya. Ngo ovaamu oluso olubi mu kamwa. Kubanga omwate guli refreshed. Okitegeera ogenda okulya ng'obwagazi bukubuze. Omusajja lw'ogenda omusinkana n'amega swati omaze okulya alya muwogo kute. Kubanga gw'osobola yali ewaka. Tekiswaza kuleka nkoko ku sowaani kiwaggwe kitiibwa. Totyanga kulya mmere embi olekewo ennungi mu banno. Kiwaggwe kitiibwa. Mbakuutira musikana abasajja nga mulidde. Kati nammwe abasajja mbakuutira muteeketeeke abantu emugenda okwegatta nabo. Omaze okwegatta n'omukazi luutu esooka. Omukazi akulaga ali ku ssimu. Omaze okwegatta n'omukazi luutu esooka akulaga zizzaamu empale ey'omuntu. Kakati gwe oyagala kalutu akokubiri okafuna otya nga tonnajja kugula gudumala. Ono ye gw'ogenze naye mu kikolwa ebigendererwa bye ki? Azze mwegatte oba azze omweyambisa agende. Awo wennyini muweddemu amaanyi g'ekisajja. Ojja Kabaaya awo wennyini nafulumiza oluyimba. Baluyita nkubakamu. Era line gama ndi mugagga sikwana nkubakamu olwonkooyi. Kayimba kukagenda kufuluma. Kojja oyogedde ensonga ntuufu nnyo era nkulu. Abasajja muyige nnyo okuwanvuya laawundi esooka. Kubanga ey'okubiri tomanyi binajja. Tomanya binaddirira. Kyovula kojja bwe yaleese ka good mala kano. Nakugamba nti leka kuwoza simanya. Akabini kakeeka n'ak'omutwalo oyungira muli munda. Nze mbagamba nnyo kalawundi ffenna wano bakasuku ffenna ba mutyaba tucapaaka. Kana ak'okubiri kajja bukya. 12 kitundu. Kati kojja Kabaaya bw'aleeta kapawuda ka good mala. Bwe kanywe. Bwe kamala okugamba nti kati tulumbe. Rawundi ey'emu gijjemu ekisinga okuba ekirungi. Munno omukooyese abakazi tebafa bungi bwa rawundi. Abakazi bafa kintu kimu. Nti kano kankubye nkafunyemu. Teri mukazi akubanja rawundi yakubiri ng'agudde ali eri akooye. Kati abasajja abasinga baagala. Akana akasooka. Akakufuba embwe dakiika 5. Akokubiri kagaane.
Akayite kakoleki balira mu condom kagane oyina myaka 35 condom ginonyezaamu otyako okubiri okajjewa abasajja mugane muyita abakazi nga bagenda kusula wammwe waka ne mwefuula munayambala nabo condom ekinene nnyo condom egenda kutasa ku lawundi esooka kalawundi akokubiri kano ogenda tutandika kikebeza amaaso ge obuuza ebibuuzo ebikugumya wakomadde okwekebeza kigambe wiikyeze nga bbiri emabega okube n'ebimu bisikeeri otosiga obulwadde oddemu kibuuza ku makya kigambe awo baddi si kyajjukira kati kyetuva tukakuba kati olwaleero bbeeyi y'obwenzi empya yafulumye bbeeyi y'obwenzi yafulumye wonna okwetoola eggwanga emabegako wali tubadde tutambulira mu mitwalo 10 ng'obala kigenda kunywako eccupa za bbiya 2 osasuleko loogi ya mitwalo 5 okisiibuza egi kati olwaleero abakazi beekyusiriza ne mu kikolwa muba mukyali omwo owoomerwa ne kisooka kikulipa amagulu ne kigaasebo obadde ng'osuubiza 3 kati njagala emeka bakojja ne tutuuza kabineeti yaffe ne tugamba nti okuva olwaleero tulangiridde kati kyamuziza okusuubiza omukazi ssente ezitawera mitwalo egi era tumaze okubaga ekiwandiiko mu kibiina kyaffe kye bayita fuka nga tugenda kukiweereza minisita akwatagaza ku nsonga ezo akitwale palamenti ekole ennongoosereza obwenzi kati wonna mu ggwanga bugenda kweyongeramu emitwalo 3 eno ebbeeyi tusinziira tugirangirira nga bakojja ate obuwangwa bwogera kirala obuwangwa katono nnyo kabaaya kamaliriza ebbeeyi y'obwenzi kuba bw'owunzika tuba tumaliriza omukazi era twongedde okukola ennongoosereza nga bakojja ne tugamba nti kati omukazi okkiriziddwa okwegatta n'omusajja mu nsiko wansi w'omupaapaali singa okizuula nga ssente ze munaabadde mutwala mu loogi bw'azikongera oba oweza k'ogenda nako era abakazi tubagamba omusajja akutwala mu loogi ya mitwalo 10 agenda kusibuza emitwalo 2 lwaki tomugamba nti mukwano tunoonya awali omuti gwa ffene njalewo akaleesu nkuwerekaawo ze wandibadde osasula mu loogi ozimpe kojja nnimbye awo wennyini w'oyogedde omusajja mwegatta emirundi 4 omwezi omusanga mu kifo kirungi ne mulya ne munywa n'asasula ne loogi bwe muba mugenda akuwa emitwalo 2 n'akikola ogusooka n'ogwokubiri lwaki tomugamba nti nzize ndidde n'okunywa tukuleke bagenda kungoba mu nnyumba akasente okampe ngende nako kubanga omwetegerezza omukoze eki omutegedde ekyokubiri nakibagamba dda kino nsaba ab'ebyobulamu naddala abakwasaganya ensonga za siriimu be bayita batya abo bagundi taso abataso oba abasomesa abantu ku kawuka ka mukenenya ensobi eviiriddeko abantu okukwatibwa siriimu ku sipiidi abantu gye babuusa amaaso kwe kukebeza abakazi omusaayi oba abasajja omusaayi abasajja akebeza omusaayi abakazi 4 buli mwezi tabazza ku musaayi n'asigala nga abeebakako mutwe yakeberako omulundi kakati n'atuuka ekiseera ng'alina abakazi nga 8 be yakebeza akuba bukubi ssimu gundi oliwa n'omwana w'obuwala naye bw'atyo n'agenda mu bbaala egindi n'akebeza abanikojja n'agenda mu bbaala egindi n'akebeza kabaaya ayina abasajja 8 yabakebeza omusaayi we bamuyitira wonna yabakebeza January tuli mu November akola ki ekintu ekyo kye kisinza okusaasanyisa siriimu ku sipiidi eyayiriyiri gwe omusajja ali atanafuna kawuka ka siriimu oba omwana ow'obuwala togenda na muntu ku musaayi kyekikutwala n'omuntu ku musaayi gw'olabye ekiro kimu amanye ne status yo bweyimiridde agimanya ngaani mukozese condom twala omuntu ku musaayi gw'ofunyemu interest ey'amaanyi tukebera lumu toddamu kubanga gy'ogenda okukebera abakazi ogenda kulwala kubanga ogenda kukebeza abakazi 7 togenda bazza ku musaayi naye ogenda sigala obatabaaliramu so mukozese condom tova ku kapiira twala omukazi ku musaayi gwe weetegereze nnyo gw'olabye togenda sobola okusetolinga naye akabanga ke munaasetolinga so bwetyo bwenfundikidde love life waliwo omusajja e Tanzania eyo omusajja ono mu byafaayo yawandiikibwako mu Guinness Book of Records ng'omusajja akyasinze okwegatta emirundi emingi omusajja ono so kati yafa enaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu 9 omusajja ono bamuyita Muchagua
Omusajja ono Muchagua yali musajja mu Tanzania. Era ng'ayogerwako ng'omusajja akyasinze okwebaka ku bakazi abangi. Ekiro kimu yakozesanga abakazi 71. We wava n'enjogera egamba Muchagua kuuma siyo mutombaaje. Muchagua kuuma siyo mutombaaje. Kyeki mu Luganda. Omusosozi w'ennankani si muzinyi. Omusajja oyo yafa ayimye. Era amalaalo ge gali awo e Mwanza Tanzania. Buli muntu agendako n'alaamiriza afuna amaanyi g'ekisajja galuberera taddamu kugwa woya. Bassebo ne bannyabo. Ne bw'olibeera n'amaanyi agasinga aga Muchagua kuuma tosobola kumalako nsi yonna. Baako wookoma ng'ofungula sikaati. Otherwise gy'onaakoma okwebaka ku ono ng'oluma wano n'oluma wali olinga aloza ku Apple ky'onoonya ojja kukola ki? Ojja kukifuna. Kojja akyogeddeko n'akirambulula bulungi. Okebeza omuwala mu January n'omanya nti ekyo kiwedde n'ogumira okwo naye wakati w'ebbanga eryo ng'omuwala tannakomawo gy'oli tomanyi gy'abadde ayitira. Ennaku zino bu strip buno bwajja bwa 2022 okakwata n'ofumita wano n'omanya nti kalayini kazze kamu kankole ki kubanga ekituufu kiri nti kondo mutewoomesa bintu jakyogerako omulundi oguddako. Ekintu Mukama kye yakolanga kirina kuba kya skin to skin. Bw'okiteekako ekiveera mu butuufu biba byonooneka ate nga twetaaga okwetangira endwadde. So tubeere n'abantu baffe ab'ekigero ate tubakebeze kubanga bannange obulamu buno obwaffe okufa sirimu oba owedde kabaka weddemu. Urban Kojja ashapinga bwagala body shaping kusitula bbeere likulinga oluyi. Ebbeere likulinga oluyi. Ate obwo bubeere obwo bulebeetera mu kabuzi ne bukutama. Butetenkanya akalega wakakubamu ebituli mwe muwofulumiza ennywanto omusajja mbw ayonkeraawo. Oyambala akalega akakaluba nga kalinga ekikuta kyaki? Ekikuta kya ovakkedo ebyo byonna otetenkanyiza bwereere. Jangu Urban Kojja akusitula ebbeere. Mwe abatalinaako yadde ettono ly'akabino obuzaabuza bw'ogenda obanga ajja. Jangu Urban Kojja akuwa eki akabino omukazi yenna ateekeddwa okukola hips nga yeebase kyabugazi bw'ati. Ateekeddwa okukola figa y'akatungulu. Jangu nsobole okubeera nga nkushepinga. Waliwo bannaffe abamu be bayita basibwe nti bwemba. Kojja Kabaya yabaleetedde ka good mala powder kaako. Tubeegayiridde ffe tubayamba buyambi bino tetunyanyamu bugagga. Jangu onyweko osobole okubeera nga otambula omusajja omutuufu Kojja yabagamba ateekeddwa okuyimirira bw'ati n'afuuyisa n'ateeba mu kakebe oba okujja ebbinika ku sigiri oba okujja ebbinika ku ki. So onnoonyeza ku 0753 44 04 68 0753 44 04 68. Nange no saba wadde namba ya simu. Eyange eri 0758 92 7009. Gwe wa size nkujjukiza nti buli week okyuka size mwezi gumu gwokka oba omaze okukyuka size. Naye abasajja mususse okujjako ettaala naddala mu basajja ab'emyaka 5 nammwe abavubuka bakozesa masturbation nojjanga okukusa akakugu k'ekyama toyagala oli akalabe okwakukusa kozesa akantu kano omwezi gumu naawe weegatte nga kuliko ettaala. Mbaagaliza olunaku olulungi. Mwebale nnyo. Bye bye.